bulijjo Eddy Kenzo muganda wa Hamza bibino mbirese ate nga ye President Museveni ku bya LGBT bimutabukidde nabyo tobisubwa ate nga ye Honorable Nambozi ayise kamiliyoni ku lw'ebisonga y'ebisiyaga bibino nabyo tobisuwa n'ebirala bingi mbikuletedde gowe nate naba subscribing wano ku Wanda Boy Jimba nenkojokiza bambi subscribing obulengo sokwegatta ku family affe no twaweza ba subscribers 100k kale nga sibalwisiza katugende mawuli gaffe agalero Hajat Kalodo agamba janga kulombele dwe nambere yawe sembyo 67 ebiziyo birenga biterera Kim Films perfumes azine zamanyi era ku bei ntono nnyo kale katugende mawuli gaffe agalero olunaku lwalero olunaku lwabadde lwajjo Rema Namakula we yavuddeyo oba Eddy Kenzo yasoose okuvaayo agamba muno ye tayina buzibu eri Hamza era nga ye amuyita muganda we era nga Katonda bambo bwe yasalawo nagamba muno Eddy Kenzo bambo ichaika wole kubefuka muganda wani wa Hamza bino si bigambo byange ndoza balaba interviews mabirabye nange nabanje kupulengera ka video masa okasuke kupulengera video ya Rema Namakula era kunoona ebirala aji nyanya da bafe gunda awangalo mwana wa mutesa gunda bafe ati nze ne Hamza twafuuka ba Luganda oba by fault oba by force oba by God's grace wafuuka ba Luganda tugamba bugambi ng'abasiramu ti alhamdulillah kuba mukama kyabageze kyonna tukyaniza ne mikono emeka ebiri omwana wange amaalo musuuza muganda wa Aliya Sebunya tekirivaawo kituufu tuba tufuuse ba Luganda forever ategedde kyokubiri maama wa Eddy Kenzo nga tubitadde mambali bambi Zari bambi avuddeyo nga bambi omuzadde mumanyi Zari n'abaana babali 7 kati aweza bana 7 yafudde nagamba Goesteady uvaayo n'olabisa mwana mama w'abaana bo mu nnyimba zo noloza mbukikola ndoza ka video mulapako ndoza musolo kubyesomerako nagamba yamuswaziza nnyo bino nga mbitadde mabali ensonga ya kamiliyoni bambi obusiyaga butabusse Nambozi avuddeyo bambi n'atabuka nagamba muno zino ensonga bambi mubiyitanga byakusaaga wabula mmwe abannayuganda mu abasinga obipromoting nga buli wobyogerako era kibagamba abaana bamubini temuna nabibagamba okitege buli wogamba omwana mwana wabayagala genda manyi omanya abaana abato nga we babeera omwana womugambye ekindagenda gamba lwaki bakingana abayagala koleki agenda agezeeko era nga bazungu ye badde tactics yabo badde bagala bacyankalanye just media ya Uganda katono nnyo we bati ku nsonga ya bisiyaga era nga bambi bino zine ensonga bana ba blogger be mugamba ba blogger be basasula kimino mu ba blogger be basasula okwogera ku zine ensonga miliyoni musomesa w'eggwanga bazungu bibagala ngenda bakupengera kalina right kukola kinyumu n'agamba nti you organize a public function there must be standards mwaleta abantu abayita ba comedian bwatawemula shotegwa buli ekyokusesa akikola ku mukazi ne mubiditolinga abakazi era mukazi akola bwaba tetwabagamba kuleta bana bamwe mu bivulu no ekivulu tekikyabeera kololo oba simanyi cricket ovo nanga atagenze manye ebyabaddeyo. It is you gojja mu space yange nze nagula simu yange gwe noletako ebifaananyi byongo okisinga muganda wo nze nagenda dimbulira abaana bange nti bana abasajja ba Luganda y'abasajja ab'Oluganda beekisinga ensonga y'ebisenga nga tubivuddeko bambi Bunoke oluvannyuma lw'okukola akayimba kamanyikiddwa nga Born in Africa Bunoke babadde bamujega bagamba Bunoke wali TikTok ate ebyokuyimba biveeko era nga tuddamu nakwekomparinga nani ne Kenzo yavuddeyo n'agamba muno banga music is about numbers navo n'agamba muno luyimba lwe lusinga okubeera Shazam mu Uganda tino oba asinga temumanyi Shazam kyekitegeeza Shazam gye zino mpuno olimba olwa luplayinga waloka app ke bayita Shazam tino just okateeka waliwe bati akayimba olwino ki app esobola okutegeera negamba luno oluyimba lwe luno we bati era nga bambi yagambye muno oluyimba lwe lusinga okukola ki lusinga obeera Shazam de wano mu Africa era nga bambi yavuddeyo ne yeebaza bannayuganda nagamba bannayuganda kale bana bakaddamu basinga bambi okukola ki okusupportinga Bunoke ngenda bamubalekera era nkomewo n'ensonga za Kadama. Thank you, TikTokers. So yeah, I'm here to thank you, TikTokers. Thank you very, very much. Apparently, this song, Umwala, with my brother Daddy Andre, is the most Shazammed Ugandan song since lockdown. Thanks to you, TikTokers. Nolimba lwatandikira wano ku TikTok. It's
TikTokers that made it a hit. They pushed it to South Africa, Sierra Leone, Nigeria, and the whole of Africa. And that's why we have these Shazams. Wakana, you can Shazam the songs, the Ugandan songs that came in lockdown, and you see. But this is 96,613 Shazams, thanks to TikTokers. These guys, you guys are amazing. You're great. Abayimbi banaye muyige nnyo okwagala ba TikTokers, especially those of you who have done TikTok hits. Always appreciate these guys. Yes, thank you guys for everything. I'm just here to appreciate you TikTokers. Thank you for this amazing achievement. It wouldn't have happened if it wasn't for you guys. Yes, luno luyimba lwakingamba nti it's TikTokers, it's not anyone. Tewali kabadimbo, waliwo promotion over what you get, because the label I was working with that time, they were pushing Eddy. They were not minding about this song. So when I got this song, I put it on TikTok, I pushed it, and guess what? You guys loved it and you guys pushed it. So I want to thank my brother Zari Naye, who produced this song and also wrote it. Thank you very much, bro. TikTokers, I want to thank you so very much. Thank you for always appreciating. Thank you for always supporting. Thank you for always doing those challenges. I'm here to thank you guys. And America evuddeyo newoninga Uganda oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi 26 z'ennaku 2 emabega. President Museveni lwe yavuddeyo n'abeera nga ateeka etteeka ery'abali b'ebisiyaga n'agamba nti singa omuntu yenna abeera ng'akwatibwa wakusibwa mayisa. Jjukira emabegako abali b'ebisiyaga babaddewo naye nga teri tteeka libavunaana, nga tekiwagirwa, tekikkirizibwa, naye ng'etteeka official terisayiningibwa. Ng'Abamerika bano balina essuubi nti bw'abeera abyogerako mu mawulire ne bw'anaaba abigaana, oluusi ayinza okwekuba mu mutima. Paka lwe kibaweddeko nga 26 President Museveni lwe yavuddeyo n'atuuza bannamawulire n'asayininga etteeka. Nga bw'oba omanyi nti oli musiyazi, walabikirako mu vidiyo ng'osiyaga, wakola ki? Ogenda kusibwa mayisa singa obeera okwatiddwa. Kakati Uganda efuuse emu ku nsi 77 gyekiriirigo okukola ensonga z'obusiyazi. Amerika erabise nga tekkaanya nakyo era erabika ng'ewoniize Uganda. Bibino wammanga Amerika byavuddeyo n'eteeka ku mutimbagano gwayo byegenda okuyisaamu Uganda. Ng'era egamba nti Uganda mukyalina chance okukyusa. Egamba nti President Museveni okyalina chance okwekuba mutima n'okkiriza bannayuganda balabike nga babeera bakola ki? Balabike nga babeera beeva. Enkolagana ya Uganda ne Amerika bagenda kugisazaamu ebeere ng'eweddewo nga kabwanango. Uganda bagenda kubeera nga bagiwa visa emu omwezi mulamba oba n'obutagiweera ddala. Nga ne bw'oba mulwadde muyinga weetaaga okugenda Amerika ku kitanda kubanga Uganda yeetaaga nnyo Amerika okugendayo tusindikayo nnyo abalwadde babajjanja. Bagambe nti bagenda kubeera nga tebatuwa na visa ne bw'oba nga omuntu yeetaaga okuba nga agenda okujjanjabwa bajja kumuleka afe. Uganda bali mu US ababadde tebannafuna butuuze bakutikkibwa bakomezebwewo tebagenda kuddamu kuwa butuuze Munnayuganda. Anti muvuddeyo ne mulangirira nti temukkiriza bisiyaga. Nabo bavuddeyo ne bagamba nti no, naffe bannayuganda bammwe bwe mwasindika eno tugabire obutuuze atannafuna green card wakubeera ng'akomezebwa Uganda. Amerika erabudde Uganda n'egigamba nti tegenda kuddamu kugiwa buyambi bwonna. Olina okujjukira nti Uganda mu COVID-19 yabeerawo ku buyambi bwa Amerika. Yagiwa ssente z'emmere, yagiwa ssente z'okubeera ng'egiyamba mu medical care, yagiwa eddagala ery'obwereere, yagiwa buli kimuso. Obuyambi obwo bwonna mu lubeerera bugenda kulabika nga buviirawo ddala Uganda nga terina buyambi bw'ejja Amerika. Ekisembayo Amerika egambye Uganda ebbanja ly'egibanja obukwakulizo bwonna babuggyewo, baagala ssente zaabwe. Olina okukimanya nti Uganda ebanjibwa Amerika obuwumbi n'obuwumbi.